kisoboka no buzuba ninanze sinywa mwenge siko sanjaga naye ate olinawo otukanonga nobeera over excited nsanyuka nembera over excited amugambye mba ntya cry no, I don't cry. I don't cry. Abula what I do nga bonda wendi basa wenti kwembira yeah mbeera ko ofa but I don't know yeah but which too kati mafina yasanyuse namunyigo naeze golaba otya mafina kiyakoze kituufu engeri gye bamunyizeemu nga omumanyi n'ebitibwa byo byonna what do you think kakati olaba kyena kusose nenkubuuza nti gwosobola okugaana entuuko okubaawo you cannot entuuko tebazikyusa katonda kyeyatonda kibeera ekyo abula nti mama fina waba musiraamu nanywa mwenge it's bad abula kisimanyi bayanywedde mwenge n'akola ebyo abula ati waliwo omuntu omanyi waliwo ebintu bye tukola katugambe ngaffe abantu kangambe nengenda nawe ng'onywa omwenge abula nga njagala okumakinga fan nawe kuba mama fina sijagamba nti yanywedde omwenge abula nga njagala okukola fan nendeetawo embeera ey'oku gwoba ng'otamidde nnyo nga muli mu mbeekulo kyekyo oli akutega kamera nga gwe tomanyi ng'omanyi okola bya kiyayi byammwe ebyeyo mu nsiko okitegeera abula ogenda okwekanga ebintu abitadde ku mpewo naye nga oyagadde okole ofune fan eri abantu oba okitegeera oba eri abo banno booli nabo baleme okugamba nti weeraga weematira kuba munaaye bo bazze ne bakulabako oba okifuna kuba emboozi egamba nti gundi yali yawumula amatu muno n'amannyo n'emimwa byonna yabiwumula oyo nti bw'abanga yali alina gy'alaga ne munnewe ne bamala ne bajja awo okulaba mama fina we yali astopingidde kitegeeza nti mama fina naye yayagala asanyuke oluusi asobola okuba nga litanywa mwenge kuba tiwamulabako na cupa yabula yasanyuka busanyusi naye nga tamanyi nti bamuteze eki kamera kuba ebweru cameras nyingi mu mayumba wawawa buli wamu okitegeera tebiringa bya Uganda kati mama fina sinza musalira musango kuba nange nsobola okikola ndi muntu oba okifuna abula atera n'ekyama mama fina kyekimu era bwenjo kikyusa nti tuleme okubeera ennyo kukufaayo ennyo mbu tufaayo mbu mama fina akoze ekintu wowe ng'omwana eri bamutemyeko omutwe ekkata gy'onoosigala ng'ogamba mama fina lwaki tofa nnyo kukya lwaki ab'ekkata batuttira abantu baffe okitegeera abaana bava eno nga bagenda kunoonya ssente okifuna basomi balina zi degree balina zi diploma okuyingira obuyingizi obwa roya nga mama yakwerayo dase n'otuukiriza buli kimu okuyingira obwa roya lutalo bagamba bajjudde okitegeera twajjudde tetwetaaga baloya balala oba okifuna when people nga bali beetaaga abantu ababawooleza emisango abantu bantuve ku bwa roya eyo tulina wala nnyo tudde no wansi abaana abasoma mu institutes n'amala okusoma institute nga talina yadde ekintu kyasobola okukola abula nga yabisoma naye nga talina bye bamuwa mulimu bintu byafuuka bya mwana waani kyokka abaana ne bagenda ebweru ne bamaliriza babasse babawadde obutwa babakozesa by force ate bakumanya nti bakozeseza ne bakutta okitegeera one time nze ninako daddy wange omu yagenda side zeyowa yagenda bayitayo ensi njerabidde bwe yagenda ne bamukola ki ne yafiirayo wabula report ye postmortem ya jambu bamusanze afudde abula so many people babasanga bafudde abaana basula nga mbizi abaana basula nga mbuzi abaana basula nga ensolo kati gwe Jovan ko ekyo kintu kyogerako eky'abaana abafa kati nga gwe in case ng'obadde kangeze weeteke emigere ya president naawe wandibadde okola otya ombuuza ekintu ekituufu nze nga in case nga nfuuse president oba in case nga ndi president nze kyenyinza okukola kiri kimu Museveni amaanyi ne rights owulira kuba we've got Interpol
international police unit okitegeera eri worldwide netutuula netuteesa oba netuwandiika ku ekyo okitegeera netukola amateeka abantu bange bagenda mu nsi bweti babayita kituufu babayita netukwatagana ne bana abatwala abantu abo abaana babajjako percentage jjukira bamujja eno nga bamugambye mbuno ogenda kukola kino olumutuuse ne batakimuwa oba okifuna namugamba ogenda vuga motoka ogenda vuga mugagga bamutuuse eri nga agenda kuyoza nte okitegeera oba mbwa oba ki abulabe bamutuuse eyo embwa eyo bagisanga engegeze oba eddugadde mu ttaka lwe lutalo lusooka basobola omutemako omutwe okitegeera kati ulindako wambuuziza nze mba president what I do nkwatagana ne gundi zeyo n'abatwala abantu abo oba abaana nembaga abannaye tukooye okufuna gundi ezigamba nti abaana bafa abaana biki bannaye twagala naffe rights z'abantu baffe kuba abaana babayita ebisolo olina gamba eyombwa nja kuleetera enkima ekulye nja kuleetera ekisodde ng'agamba mwana wo mwarabu omulala oba okitegeera mbu ekyo kisolo omuntu gwotalabako byoyo omuyita oti ekisolo gwolaba alina amaaso ngaagago ekimwawula kkala oba okifuna gwe n'omuyita ekisolo ebyo byonna biri awo bikyali awo kati nze nga wataido nga tukwatagana ne poliisi zeeri nga tukwatagana biki ng'abaana bagendera ku gundi entuufu oba omwana yetaaga okubeera ng'anoonyerezebwako balina okuba babuuzangako mulimu kyeyo mulimu bulamu ki biki okitegeera kuba byetaagisa n'abaana bagenda ku bwabwe abaana bali mu mbeera enzibu ennyo ey'okubonaabona bingi basobola otuukako ekibuzo kyange nakiddamu oba gwe pulezidenti ostoping abaana okugenda oba kikyo soyinza okukola so that abaana bastopinga sinza bastopinga kugenda what I do omanyi bw'oba onajjanjaba obulwadde owulira bw'oba onajjanjaba obulwadde tekikwetaagisa kuteekawo mbeera mbu obulwadde buno buli abulwadde tumutemeko omutwe aveewo kuba kyekyo kyolinga kibwe kibeera ngombo bastopinza okugenda kuba nano tewali mirimu oba okitegeera nano tewali mirimu kati nze nga nze president what I can do nga nfuuse oba nga ndi okitegeera kwasala fuuka kantule mutewe wa president obudde buno nze kyenkola ntula butuuzi na gavumenti abaana gye bagenda na Interpol nga tutuula wamu nga ngamba nga nteesa ebyange nganze n'abantu bange ab'e Uganda nga njogerera abantu bange ab'e Uganda kuba ye Ntebe president mwalina otuula okitegeera ne ambassador gwe nasindika eyo ne ambassador ali eno mu nsi akiikirira ensi abali n'eyaffe nembaga bannaye abantu bange babonaabona babonyabonya mu ngeri bweti ne twandikozenga bwe tuti abantu bamabonyabonya abantu baffe naffe tugulengawo omusango amateeka gakola ag'ebweru kuba ne Uganda boy bajje waffe tetulina kye tubakola ne bwakola kitewali ne bwatumira muntu tewali ne bwakubira engombo wabina nakuvuma biki mu kampani zaabwe tetulina kye tubakola bwa balina companies balina ebintu bingi bye bakola eno kitegeeza president waabwe eri afaayo kati waffe tafaayo exactly aba alimenti naye okufaayo kuffe kuba tetulina mirimu I'm sorry president naye nga bwe kiri badde ndowooza ya Jovan Luzinda ku bintu engeri gye bayisamu bannayuganda nga bagenze baganda bange si gye bayisaamu bali abaganda bonna gye bayisamu baganda baffe amaaso nga bagenze okukola ki okola ekyeyo kakati Jovan tuvuddeyo eyo otuwadde view nno Jovan ayogedde ebintu bino nga munyiivu by the way akantu kano oli omungu akali ku ETV Uganda bambi mugezeeko nnyo subscribing amusobola okuwula ebigambo bya Jovan Luzinda byayogedde bibaddemu amakulu wadde byamakulu si bibaddemu wabula byamakulu yes tuvuddeyo eyo Jovan kubuuza eki kakati music ono mumukola mami dadi ne mami batusuulawo that's one tebatusuulangawo
Leero yakulimba leero bwe budde nkulimbulule. Ya teri yatusuulawo. Kale kiri kitya? Nyonnyola eggwanga. Ekiriwo tebaatusuulawo. Bakolaje. Abula ekiri mu kyo kiri bwe kiti. Ife mukulu teyatuula ne Mami Irene olunaku lwalirumu twali ku Durban Motel. Ya Geoffrey Lutayo bagwe bayita mukulu Geoffrey Lutayo ba mukulu Geoffrey Lutayo. Bwe kityo. Kati bwe yajja twatuuza meeting ndowooza ng'alabye kimukwatako mu mbeera emu oba endala. N'atuula n'ayogera bulungi nnyo. Kyogere ng'otudde mu kamera no bulungi. N'ayogera bulungi nnyo nti bannange ba fellow members abother negos ndabye nga family zammwe zeetaaga okubalyanga. Kyekisooka. Ekyokubiri family zammwe zeetaaga okubeera nga oba katugambe n'abantu bamwe bano mikwano gyammwe abantu bemusiibe muwangaala nabo business mwetaaga okukola bu business mwetaaga okuzimba ku nyumba mwetaaga okuvuga ku mamotoka amalungi. Abula munaakituukako mutya nga